Munnayuganda tukwaniriza nnyo wonna w'osenzedde okuwuliriza era ne tukugumya nti ensolo ku kizigo kweri. Kwegamba tuvuddeyo, kano kajja kubeera kampi, kali brief naye nga kali ku nsonga. Twagala okukubira mu tooki ku bigambo bya Muzeeyi Kibalama byayogedde, nga twagala kulaga at least ensonga nga bbiri, either nkwate bulungi era nsaba mupulirize, either yalidde oba yatidde, ku bibiri kuliko ekituufu. Twagala kutandika bwe tuti nti kati bino byomutandise okulaba bwandiba obubonero oba lyandibanga eddenge evvannyuma nti obwana kyemalira tugenda tulinnya ku nfeete. Obwana kyemalira bwa Museveni ne NRM buyinza okuba butandise okwagala okusaanawo. Butya? Wuliriza. Amaanyi abantu ge tutaddemu Mukama tayinza galeka ne gamala gafa bwereere. Okiwulira? Amaanyi g'abantu always Mukama alina okugalaba, ng'era bw'agamba bulijjo nti eddoboozi ly'abantu ly'eddoboozi lya Mukama. Abantu bangi nnyo balaze nti nedda baagala nkyukakyuka, naye munnange ng'era nakyemalira bw'omumanyi embeera asigadde alemerako. Abantu bangi muzze mugwamu amaanyi olw'okutya okuliwo okubaddewo era okutya okukyeyongera. Embeera nnyingi zikyajja, ng'era Bobi Wine wazagamba nti bingi bikyajja, naye twagala okubazaamu amaanyi nti bino byonna byasuubirwa era ne byetegekerwa. Kiwulira? Kati Muzeeyi Kibalama munaku emabegakaawo yayogera, yajja ku media n'ategeeza eggwanga nti afuna okutisibwatisibwa okw'amasimu. Ekyo mwakiwulira nti yatandika okutisibwatisibwa olw'oluvannyuma olw'okwegatta ne Bobi Wine mu kibiina kya NUP, oluvannyuma lw'okukyusa obukulembeze bwa NUP n'abuuza mu mikono gyani gya Kyagulanyi Robert Sentamu nti afuna okukola kye okutisibwatisibwa kw'amasimu biki bwe bityo nga bw'obiwulira. Kati awo okuusa jjo twalabye nti yawambiddwa. Kiraba? Kati bw'awambibwa ne mulaba we yabadde, ne mulaba byonna ng'ebyagenze byogerwa. Kati wamala okuwambibwa alina ebigambo byayogedde, ensi yonna yabirabye, mwenna mwabirabye. Kiraba? Wabula ekyo tuleetera okulowooza nti ayinza okuba yalya oba yatidde. Waawano wuliriza mukama wange, gwe Munnayuganda olina amaaso, olina amatu, olina obwongo. Omuntu avaayo atya ku ssaawa ya kaakati n'aclaiminga nti baali bakkaanya okufuna $5 million mu kibiina kya NUP. Ekyo kirabwa nayonka $5 million, omanye sente zirimu bwe buwumbi. Ezi sente wozitunuulira ziyinza okuba nga zisobola okulabirira disitulikiti eza Uganda oba nga mmeka mu financial year emu bweti, nga buli saavisi yonna abantu bagifunye, omusajja za claiminga. Ekyo kitegeeza ki? Gwe bulowoozaamu kitegeeza nti either yalidde oba yakoze ki? Yatidde. Ekitegeera tosobola kuvaayo ku ssaawa ya kakati n'ogamba nti obanja oba mwakkaanya okuweebwa miliyoni meka eza $5, sente nnyingi muko. Ekyo kimu. Ekyokubiri ekiyinza okulaga nti either yatidde oba yalidde, wuliriza, bw'avaawo n'agamba nti mu kukkaanya okukyusa obukulembeze bw'ekibiina nti tebalina bye bawandiika
baganda bange tunulira emyaka gy'omwami ono kwegamba watandika okwogera bw'atyo nti tebalina bye bawandiika. What do you see? Kikyolowooza, kikyolaba. Omusajja yabadde kituufu ku mudumu gwa mundu oba omusajja yalidde? Kiraba nogamba nti temwina bye mwawandiika agreement enene bwetyo ne ku kibiina bwe kityo ekya ssente zoyogeddeko nti $1 million 5. You didn't have anywhere you had it right. Abasajja bano lwaki batufulinga obutawandiika oba okwogera n'agamba nti tebawandiika kimenyawo byonna bya claimings, kiraga obulimba mu statement ye n'emyaka gye. Sivoola, but we are speaking about reality. This is not politicizing everything, but about reality. Okiraba? Ekyokulala ekiyinza okwefaananyirizaako nekirowoozebwa nti kulimba, oba watunuulidde akatambi kano omukulu ono ng'ayogera, did you see the body expression? Nolaba omubiri, kwegamba face, amaaso, kwegamba ebigambo nga tebimuva ku mutima. Bambi musajja wattu biringa ebyabadde bimuva mu lubuto, oba ng'alina instruction weziva, oba ng'alina waasoma nga bamugamba kugambe say this, speak like this. Kiraba kikyo ekitugambisiza titwogera ku bintu bibiri, yalidde oba yatidde. Okiraba? Tugenda mu maaso kati. Oluvannyuma lw'ekyo nga tumaze okulaba nti omusajja yayogedde bw'atyo, nti tulowooza nti omusajja yalidde oba yatidde, gavumenti ez'abaana kyemalira ezifaananako ng'eya Museveni zirina ebiseera bingi we ziraba nti zitandise okugwa, zitandika okutiisatiisa abantu. Okiraba? Siyinza okuba nga ziri awo ng'omusajja kale bambi teyalidde naye nga yatidde n'atiisibwatiisibwa. Omanye esente y'ekibi omwami omu yagimbako eyinza okujja nga bweri, oba omusajja n'agirya naye netuuka somewhere nekulakira. Kati Museveni ayinza okuba nga sente zino zaali mu kukozesa ate okugulirira abantu nga boolaba bannaffe bangi betwatandika nabo struggle, abazze bakyusibwa, abazze bagulibwa, ne batandika okwogera ennimi, ne batandika okwogera ebitakwatagana. Bangi mubamanyi. Kati otunulira embeera nga bweri ne gavumenti ya nakyemalira kyengamba dictator, nze ndowooza nti lyandiba eddenge erisembayo nti omusajja akola ki? Agenda. Omusajja yandiba nga akola ki? Agenda. Okiwuliriza munnange? Kati mwami Kibalama mu kwogera kwe ayogera atandika mbu ye chairperson wa NUP. Bannange omanyi bulijjo tugeza tubagamba nti abasajja bwe batulabako amatu aba atulaba n'emigulu nga miwanvu batuyitamu mba abaana. Nti ate kati echairperson wa NUP, can you imagine? Ebyo byonna byatandise okwogera oba okukirimika tebikyasoboka. Ebyo byonna obuyinza bwamugibwako oba bwamuvwako olunaku lwe yayimirira mu hoteero gye walaba bali Kakiri n'awaayo obuyinza n'agamba nti kati chairperson w'ekibiina ye Robert Kyagulanyi. Obuyinza bwe bwakomaawo. Kati njagala okuzzaamu buli munnayuganda wena abadde agenza aggwamu essuubi, oba wena atidde, oba wena atandise okulowooza engeri nti bambi ekibiina we kiri era kikyaliwo, tewali we kisobola kukkirizibwa. Ne bwaba mulamuzi nga yatidde, ne bwaba mulamuzi nga yalidde nga bano abaffe aba Museveni nga bwebalaba bulijjo abatuuka ne boogera ebirimi ekyo kyo kwegamba tebasobola kyaŋŋanga kugamba nti ate kati obuyinza buddidde oli tekiriyo.
tekisoboka tekiriyo gwe beera bubeezi mugumu okiraba beera mugumu mu political parties packet twagezezaako okubikkula ebitabo tulabe nti wandibaawo akatonyeze akayinza okuddiza kibalamu obuyinza tekiriyo kati wekibaawo ekityo yali asobola kukikola singa yali yatuuza olukiiko emabega mu zino ze bayita zi extraordinary meetings n'atandika okubaka ebyo byali mu kwogerako at least it would be hard naye kifaananako nga gwe oba nze Spike wenaabeera n'ekibanja kyange ekyettaka nenkikyusa nenkiguza omuntu omulala okiraba kati ate afuta okukitunda nentandika okwagala okuwa orders ku biki ebirina okolebwa ku kibanja tolaba nti mbanga agudde eddalu omusajja taba nga yalwadde mboozabuuza kati waba teyalwadde ayinza okuba nga yasuubuddwa nga bwe muzimuwulira nti bannaffe bayuzifulu ki tugende mu maaso tukyagenda gavumenti ey'abaana kyemalira kati ng'eya Museveni ejja kugezaako ebintu bingi nga bye muzze mulaba ejja kutta ejja kuwamba ejja kukyusa ejja kukola buli kimu ejja kutuuka n'okwagala okukuggyako eddembe ly'obwebange eyagala kuleeta koofulu esibe ku mumwago ku mimwa gye etekeko koofulu nga tosobola kubaako kigambo ky'ofulumya obanga buli kigambo kikusibya oba kikukozesaako ensobi kiraba eryo lye bayita eddenge erivannyuma nti omusajja akola ki agenda okiwulira ejja kukola buli kimu kubanga abantu bangi twatandika nabo struggle naye bambi kati abasinga boogera birimi mubawulira bangi sisobola kumenya nti gundi oba gundi naye kati mubamanyi bangi ekiraba naye ife kyetwagala obbakakasa nti munnange mukulu Kibalama takyalina moral authority oba credible authority ku kibiina kya NUP obuyinza bwe oba obukulembeze bwe bwakoma lwe yakiwaayo kino wekitaba nti kipange kwagala kumenya Bannayuganda mitima nga bwe bikolebwa ne mugenda mu kulonda ne balangirira ebirala ne bakola ki nga bwolaba ne bateeka emisolo nti OTT biki look at the time kwegamba Bannayuganda bannange look at the time ebintu we bijjidde tuli mu kaseera kakususulamu bantu vetting process egenda maaso tulonda ba MP baani abagenda okuvuganya ku bifo ebyenjawulo ng'oleeta nti ate ekibiina tekiriwo mu mateeka kani imagine kwegamba eyo ngeri emu oba ngeri ndala yakumalamu Bannayuganda suubi nti temusobola kubeerako nakye mukola mu kulwanira eddembe lyammwe oba mu kununula ensi yammwe okiraba kati nze kyendaba era kyendowooza nti gwe wenna muna struggle sigala ng'olemeddeko kubanga era abamu bajja bateeka ku midumu gy'emuntu abamu bajja basiba emikono n'amagulu abamu bajja kubakuba abamu bajja kubaliisa abamu bajja bagula naye oba omanyi nti tuzimba future y'abaana baffe y'abazzukulu baffe n'ebintu bye tusobola okukola bibeeremuko future ya Uganda eddemu ebeere ensi gwe gyosobola okweyagaliramu nga munansi nga resources ziri equally distributed buli muntu asobola ozekyusaako buli omu osobola okutuuka ku kintu tulina okulemera ku nsonga paka bwe tunagikola ki bwe tunagiggusa ng'olina okubeera ng'oli mugumu gano ge bayita amawulire amalungi what we call good news nti olina okubeera mugumu nti obuwanguzi buli ku saidi yaffe ng'oli bwagamba nti winners do not quit sigala ng'olemeddeko obuwanguzi buli ku ki buli ku saidi yaffe kitegeera obuwanguzi buli ku saidi yaffe bino ebintu byeyolekera bweyolesi nti temuliimu makulu mu bino guno kwegamba this is nonsense I can say okugamba nti ate ekibiina tekyakyusa mu mateeka ate sente manja ate tetwawandiika annange kati twagala okumanyiza nga tugamba nti munnange Munnayuganda
sigala ng'oli mugumu, sigala ng'oli munywevu. Pulezidenti waffe atuliidinze muwanguzi, okiraba, kubanga ye akyali focused. Kati ffe ate abawagizi ffe abagala okugwamu ki amaanyi olw'ebigambo n'obuntuntu bwe tuwulira. Nedda, togwamu ssuubi, togwamu maanyi, okiraba. Ne bwe tunaasigala nga tuli tutya naye ne tusigala nga tuli focused, mujja kulaba, okitegeera, tujja kutuuka nga tutuuse ku ki, ku buwanguzi. If time is now, the time must be now. Ekiseera ky'obukulembeze okukyuka kyatuuka oba kituuse, kiraba. Kati ekiseera ekiba kituuse, ebintu bingi bijja kukolebwa, ebintu bingi bijja kukolebwa, ebintu bingi bijja kubaawo, okiraba. Era ebintu mutandise obiraba. Omuntu nakwata emundu n'akuba abantu amasasi misana tuku ng'ensi eraba, n'atambula ne bamutwala mu kkomera ne bamuwa bbeero, okiraba. Ng'ate ono gwe baakwata ng'agabira abantu emmere kuba yazagwa nangomola. Eddenge erivannyuma erya Nakyemalira ligenda litandise okufuuyibwa, okitegeera. Kati gwe munnange wenna atandise okubeera ng'osagasagana, omutima gukubagana, emmeeme etya, bambi totya, beera mugumu, tukubuulidde nti ku bibiri kwandibaako ekituufu. Either Mwami Kibalama yalidde oba yatidde, oba watunuulidde bulungi body expression wano ng'ayogera, yena musajja mukulu naye amameeme gamukubagana, yena atidde, atunula sayidi ne sayidi, alinga afuna order, alinga amugamba nti soma wano then yogere, kiraba. Tusse kubagumya ate tukyabagumya. Bingi bijajja, bingi gye biri, kiraba. Naye onoobeera nga wajja ng'okimanyi tuli bawanguzi, lemerako. Naye onoogwamu amaanyi ku kkubo, oyinza okusigala ng'olinga Musa oba Moses. Nga tunaatera okutuuka ku buwanguzi bwe tuti, gwe novaamu, you will withdraw.